balaba mwenna bamikwano ku YouTube ne ku Facebook. Ebirala ebiriwo nzize okulabula ekiri mu UPDF kifumba mutuku. Mubadde muli wano akawungezi k'olwaleero ne wabaawo amawulire aga breakingiddwa ag'omwami owa Air Force. Omwami ayitibwa ali ku ddala lya waggulu nnyo mu magye, naye asuubira okuba nga atirimbuddwa, bamuyita Amanya. Amanya naye n'abalala bangi nnyo. Mbadde nkola okunoonyerezaako bw'owuliriza ekifa mu ddwaliro Bombo, abasirikale abaabadde ku Talehe Sita bafa olufu olutagambika. Waliwo be baawadde buli obw'okuba programminga be bagenda owummuza be twayogeddeko eggulo, ab'okuwummuza mbu bagudde fitness. Waliwo abali mu kutirimbulwa naye bonna pressure, simanyi cardiac arrest. Yes, emitima gyesiba. Ekiri Bombo abasirikale bajjudde, wabula bafa buli ddakiika, bafa. Ekiri Bombo mbadde njogera n'abasawo Bombo. Ekiri Bombo kibalemye okutegeera. Waliwo akasirikiro mu barracks Bombo, ekiriyo tekitegeerekeka. Tubadde tuludde nga tubagamba nga balowooza mbu nno tuli mu bya propaganda, simanyi tunoonya numbers, tunoonya likes, tunoonya biki, tuli mu content, naye kati bawulira okutwetondera kuba buli kimu tubadde tukibagamba nga balowooza tulimba. So ndeese warning, security alert. Newankubadde aba NRM ffe mutukoze bubi, Inter-Religious Council mutukoze bubi, mutudisappointinze nnyo. Abantu abakkiririza mu gavumenti ya Museveni mutukoze bubi nnyo. Mwali mumanyi ffe tugenda okufa ffekka mmwe mubeerewo mukungula ensi. Kati ekibobbo kiri ate mu nnyumba yammwe, ate we are in position to protect you and to fight for you. Now, I just want to warn mwenna abagenyi abayite ku lunaku lw'enkya olwa Jenani Luumu. Togeza ne weetakula, togeza ku lunaku lwa Jenani Luumu bw'oba osobola obutagenda nga bakuwadde kaadi omugenyi omuyite wenna mu ba Inter-Religious Councils muli emusinika ebinnyo mmwe bagenda obbatirimbula. Ab'amagye abagenda okubeera kubanga Museveni ye mugenyi omukulu ku lunaku olwo simanyi baani, ba minisita, ba MP, ba politicians, ba chiefs, political leaders, cultural leaders, VIPs, mwe ba intellectuals, muli emusinika ebinnyo bagenda obbatirimbula ku Jenani Luumu mmwe. Akatwa ke kasooseeyo, akatwa kasuze wa Jenani Luumu. Bagenda obbatirimbula mmwe bisajja mmwe nammwe bikazi mmwe ebyafise ku Talehe Sita. Ebitaalidde ku Talehe Sita mugenda okulya ku Jenani Luumu. Ebyalidde ku Talehe Sita mugenda okulya ku Jenani Luumu. Mweyongeze mmwe Museveni temumumanyi. Abamu ku mmwe mujjukire mwali amazi mu State House. Mumaze okulya amazi mulidde obutwa ku ku Talehe Sita. Mumaze okulya ku Talehe Sita mwalyanga 26 January. Simanyi mu gundi occupational day mweje muita liberation day 26th of January. Ne mulya ku Talehe Sita 6th of February. Mugenda kweyongera ku Jenani Luumu. Bakalicho leaders mmwe, chiefs, political leaders, prominent people, head of institutions, civil societies, simanyi leaders of civil societies. Bomanyi oyina kaadi empite, simanyi bakuyise mu kaadi empite. UPDF bagenda okukola biparade ebyo ebyekisiru bya mmwe. Bw'oba togenze ne chapati yo mu mpale, dukadde waka oli ewaka.
nedda mugeze muli ey'emmere anti mulaba ebiri mu talehe 6 ffe katusirike ffe tuli wano okubalabula bwe tubalabula mitawaana bwe tutabalabula mitawaana ekinyambye leero okubalabula ate n'olwaliro lwa Mande we tulituukira ku Friday nga ba platform baabyerabira dda nti no nalabula ab'NRM senga lubadde lwakuna mbadde sibalabula ng'enkera program tujagala otuukayo ebintu bigenda kubeera bingi awo nga bingi nnyo bajja kuba babyerabidde mmwe bisajja mmwe bagenda obbawo obutw ate nga tubeetaaga mu Uganda empya muteekwa okutubulira mwakola biki ne Museveni muteekwa okutubulira bye mwakola ne Museveni muteekwa okutubuulira obuyaayo obubbi muteekwa okutwala ku ntaana z'abaana be mwaziika muteekwa okutubulira mubadde mubatta mutya tetugenda kukkiriza Museveni wano kweliminatinga bujulizi never mwe bisajja mwe ne bikazi mwe gwe bikazi mwe mugambe ebibba byammwe tebiryayo emmere mwe bibba by'abasajja by'abakazi mugambe ebikazi byammwe tebirye Musafiri gamba mukazi wo tali emmere ku jenani ruumu waliwo abakazi waliwo abasajja nga babbamwe be babasinga ebitiibwa mu gavumenti ne mu Uganda Musafiri ali eyo obaayo kyamanda teri amanyi na Musafiri bwafaanana oba ayo kyamanda oba tambizi oba Musafiri yaani tuwulira Musafiri naye bw'owulira erinnya Musafiri ali awo be nga tazambala kibaliga nkubamu akafaananyi ka Musafiri bbawa Nabbanja oba Musafiri yaani mukubamu akafaananyi ng'ali eyo ebipale biri eyo yabikuba ebiraka omukazi yali eyo yamusinga ekitiibwa gwe Musafiri oli eyo sinika ebinnyo gamba mukazi wotageza naali emmere abaana baffe tebagenda kufumbirwa bansemwandu ebyo ebyekisiru simanyi nojja nnoonyayo omulala oba ani bbawa Nankabirwa ng'oggyeko Museveni ani bbawa Nankabirwa kati mmwe muddeeyo musinike ebinnyo babatirimbule ffe tetugenda kukaaba atirimbulwa nga tuseka atirimbulwa nga tusanyuka ekyo nkimaze sikiddamu UPDF mwekolemu omulimu ng'obudde bukyali abatannalya temulya kuba mmwe mugenda okununula eggwanga bwe mugaana mmwe ebya UPDF mulieyo musinika ebinnyo n'ebiyunifoomu mulieyo mulina ebibundu tebiina makulu bagenda obatirimbula UPDF nze temuddamu nakunkabirira temumpereza na mirambo gyammwe mwangoba mu UPDF byammwe mwangoba mu bisaavisi byammwe mwanzala wadda mbuno siina magezi nembaviira mu bipoliisi byammwe nembavira mu UPDF byammwe nenegendera wajje banjagala kati buli kalambo mukampereza temumpereza bulambo bwammwe temumpereza bizibu byammwe temunkuba nnaku yammwe nze ndi no mu security and okay I'm a general here temuddamu kumpereza bulambo bwammwe mubulye UPDF munzije mu bibozi byammwe temuddamu kumpereza bilambo byammwe mubikwate mu bitwale mu mochale mukole postmortem report zammwe temuddamu kumpereza bulambo bwammwe nabagamba mwangoba mu bisaavisi byammwe afani katongolo yo yasoko bingo bamu mbuno ntendeka abaana ku ssomero nangoba mu bimuchaka bye nakwata certificate zange zonna naziyuza mbuno ngende ensome nasazaamu enamba yange nangamba mbunangobye mwero ddiiro Degena mu polisi ne munkozesa ne munsuula used and dumped kali ate mumpereza obulambo temumpereza kalambo ka muntu yenna mbugani twababuulira wano najja okuyingira mu SFC mu mwaka gwa 2008 ne munyima bi SFC byammwe mbuno simanyi Lunyankole ate kakati munsinikirako ebinnyo mbuno mumpereza obulambo temwanyima mu BSFC byammwe mbuno simanyi Lunyankole kakati mwagala mbabike mmanyi Olunyankole ate amanyi Olunyankole yayingirayo kati ate mumpereza byaki temu wano najja nembagamba wakirika mbaguze emmere mu Barclays Bank mwanyima contract mbuno simanyi Lunyankole ne mumbuuza asiimu obeera otya nga tomanyi Lunyankole temuddamu nakungamba gagambo gammwe simanyi Lunyankole temuddamu omusajja siri mwerabire yali ankonekitinze bamuyita Moses Ruhindi ng'abeera wali Katabi kasenyi awo
Moses Ruhindi yali musajja Munyankole nga muyimba bali abayimba abebibu n'ebiddugavu. Agenda okutuuka ne batunya ne bagamba ati shiwe no gamba ki no asimwe. Yes, I'm asimwe. No gamba ki I'm fine. Tokugamba Runyankole. Awe tokugamba Runyankole. You see my dad, my father, my mother, you know. Ne mungoba kuba simanyi Runyankole kati ate munneweerezesa obulambo bwammwe temumpereza kalambo konna simanyi Runyankole. Buli kakisake buli wenna kubanga ennyindo bwe nti asimwe yuwa welcome wero wapi nga mutandika birunyankole byammwe nga mungoba. Bukati paste mmere yo eri mu mbeera ki ebisajja byango by'emmere yange byangamba emmere ng'ewooma ogifumba otya emmere eno za mmere za good but okay tuiza kukola ki kukwakira kukola ki tuiza kukuyita neba n'ebisajja byammanyiira kati ate byengamba afande tuyambe. Siri afande wammwe munerabire gye mwandaba nange ninga Luzi Luzi yakate mudda mu kompyuta bihona lebo byammwe ngenda balaba wano nga mubonaabona nga ndya ziguki nezani bwagenda kulya emmere simanyi mbunne eriko baaga za Gucci engatto za Gucci ate ne saawa za Gucci tomunyumiza bibozi mwanyima akalulu kammwe mundeke temummanyiira muli babbi muli bayaye abalonzi muli babbi UPDF muli babbi temunkubira simu zammwe. Yes, good enough. Mama Eben is tall. Kale ensonga ezindese zeezo egende okusembayo yakusaba tugenda kusaba ffenna wano wamu ekisookera ddala temuli emmere wajje naniruumu mwenna gwe Sserwadda akakawala atojja kozambo Museveni Sserwadda ojjukira ekigambo kyewayogera ku Museveni Sserwadda nnyinza okwabya Sserwadda ampulira ekintu ekimu kingamba nti Sserwadda mwabye n'ekintu kingamba geza omwabye Sserwadda gwe obulamu bwo Sserwadda okimanyi nenjagala Museveni okusalako omutwe gwasobola okusalako omutwe olunaku lumu nga ndese evidence nenjiteeka ku social media weewa wakusalako omutwe ekiro kimu gweddeyo oluga akawalaata. Nze kasita mbabuulidde gwe Joshua mutabani wa Sserwadda kitaawo genda omuzzeemu amagezi gamba kitaawo tageza n'alya emmere wajje naniruumu kansirike Supiika oteekwa okutubuulira mwatwala mutya emmwanyi za Afande Katongole mu tteeka niyagamba oweeye emmwanyi mwakuba mutya ababaka mlyoke mutubbeko emmwanyi zaffe gwe kikazi gwe weebereremu naye bannange Supiika agenda okuddugala nga eyeesiiga kiwi tolaba nga abadde yamyuka ng'alinga Namagoye stress bagenda kuddamu okulabikako bw'ati ng'alinga omulambo ogufudde amasannyalaze teeka waawe stress ziri ku mwana muwala oli omwana omuwala amongi esimanyi triple temuli emmere wajje naniruumu UPDF babatirimbula temukuba ku simu yange munywerera olugendo mmwe muyine emmundu UPDF bwe muteerwanako kukwata ku stoppinga Kimuhoozi project kigenda bamalawo musituke misana aba SFC aba UPDF mukuba abantu bana amasasi Muhanga Kayanja muwulira abantu ab'okutta Muhanga Kayanja babodegadi mu mukuba amasasi bwe mugana bagenda mu binyini bagenda batta muteeke waabiri Asafunya Kikulu Muhoozi kayine mizimu Salimu Sale
abo banasenga abo abanasenga mubatirimbula ekiro ky'olwaleero UPDF mugenda funa emirembe bwe mugaana ffe twakola bwe tuti mu Nuupu kwata Mpuuga akyankalanyiza muteeke ebbali Mpuuga yafa newankubadde akyali mulamu Bayibuli bw'egamba Nuupu yafuna emirembe gyayo ennaku zino yasitudde omutunsi gw'abali mu ezo bali mu ezo gw'ojja okwogera banno be wagenda nabo ekapeeka nze kansirike bali mu ezo Hajati Misha Kabanda ye yakutwala owa Kampala Central nokola endagalo ne bakuwa omusimbi be wagenda nabo mbamanyi naye gw'ojja oboogera nze njogeddeko ggwe ate ngenda bbawe ennaku 3 mweyogera abagenda ne bali mu ezo ifu noti mboogere kuliko abakyala mmwe bakyala mmwe namba manyi n'abasajja abagenda ne bali mu ezo jjajja friend ye yabatwala ne mugenda ekapeeka ne balyoka babalangirira nze nsirise naye nja boogera ate ngenda taata yakomanga we waka natunda bwati ngagamba ne gwe wire kiki ng'otunulira bulala wakoze eki nedda wire wakoze eki kumba omusajja akutiisatiisa n'ogamba nedda wamma taata oyo ye yantawaanyiza oyo ye yansanze wali nga neetulidde nankuba nange ne mubalula ate olwo tutandise saabagaana wano okulwana wakubyani kati mwena ne mwewaabira lujegere kajjegere bali mu ezo yogera banno nga sinnaboogera abagenda ne bali mu ezo mweyogere mbawadde wiiki eno bwe muteeyogera ngenda boogera kansirike wamma abazadde mwenna n'abalumirirwa ng'olina omutima gw'abaana tugenda kukomandinga ensi ey'omwoyo kale no okalya ddakadda anti envunyo ogiriira mu katiko naye kusanga emagombe n'ekubwebwena n'okijjamu enjawulo aba UPDF aba SFC aba poliisi ku ffujjo lye bakoze ku bannayuganda bulijjo tubagamba wano bo ne balowooza nti be bamu ku ttiimu ya Mwami Museveni ne mutabani we awamu ne muganda we Salimu Sale babayambye nnyo okutirimbula bannayuganda okubakolako ebikolobero ebitiisa okubakolako effujjo n'okubajooga okubalinnya ku mimwa bano babadde nga balowooza nti oba olyawo nabo bali kitundu ku sayidi y'abantu bano naye nga bwe bagamba nti omulabe wo bw'anoonya ew'okulya n'amubula atandika okulya gwa muli ku lusegere kakati ne bano basajja battu aba UPDF n'abapoliisi n'aba SFC essaawa etuuse batandise okubalya omu ku omu akalulu ke twavuddemu kaalaze abasajja bano nti ensi ebakooye so nga ate kasajja ne kakkiriza nti ekyamazima si kyagayina neetaaga okugenda mpummule naye bwe mpummula nina okulekawo omwana waakiri n'akikwata bwe mba ndeseewo omwana nze bwe bankooye bwe nti ye banaamukkiriza bwe yategedde nti omwana tebasobola kumukkiriza n'agamba baani abayinza okusooka omumujoonyesa yategedde nti ebitongole ebikuuma ddembe tebiyinza kukkiriza mutamiivu bifuga era tebasobola mukubira saluti nga jjeno waabwe kati agamba nti baani abayinza omumulemesa bw'atunulamu nga ddala oli munnayuganda kyokka ng'oli ku ranka nnene bino mbundi jjeno mbundi Kano abo bonna baagala kubeera mu kisanja kino bagenda okuleeta ekyana nga tewaliwo agenda kukiremesa mbu kulembera Uganda byonna mubikole era n'abattibwa mubatte kubanga twabalabula tebaabitegeera bo baalema okyesooka bakiggyewo kati bo kaba baggyewo naye era oluvannyuma Uganda erina okufuna eddembe lyayo Uganda erina okwenunula kubanga bannayuganda bakimanyi bulungi nti eggwanga si lya Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula eggwanga lyabwe nga bo kino tekirina kulinda Robert Kyagulanyi Ssentamu tekirina kulinda ani wabula kya bannayuganda bonna abawamu okumanya nti eggwanga lyaffe
ffe tulina odyekwatiramu kubanga nnyini mufu yakwata awawunya.